Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. nga byatandise ddi okuggwa wamma nkuwaliriza nenkubaza okuba ng'otwegaseeko ekiro ky'olunaku olwaliro lunaku lwakubiri manya ettaka lye program ku Lugonvu's Show kwoli tuline banaffe abalwengo General Hardware abakutuusako wakadde kano tugamba nti ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe ojja kwekwata lwengo General Hardware abasangibwe Katende Namutamala awedde abasajja bali wano bangi ati naye Lugonvu okoye nnyo leero nakikuba ndoza owulira vibe gye ntandikiddemu Lwengo General Hardware tugamba nti mukwano gwe nali yagala okuba ng'ofuna ebizimbisibwa eby'omulembe ebiri original ku bbeeyi eya wansi bw'oba weekwata abali ku Masaka Road abali mu Greater Mpigi genda ku Lwengo General Hardware oliwe Butambala oliwe Gomba oliwe Mpigi oli Mawokota wonnaawo tugamba nti genda ku Lwengo General Hardware bali awo Katende Namutamala wetirawo Katende kukida ku Maria Goretti awo ng'e Nakawuka kuchide Nakawuka kilomita 3 zokko okuva ku kkubo wejja okuba ng'obasanga ate nga balina n'enkola ey'omulembe abantu bangi bagamba nti nze buli mpeza weza obusa bwa seminti 10 nga nfuna ekizibu bwe mpeza weza amabaati 5 ng'omwana alwala bwe mpeza weza omusumaali egikomerera ng'ate bagamba nti omwana agudde mu buugi nze sente zinnemye okutereka ennyumba ennemye okuzimba genda mu Lwengo General Hardware ogulewo account bajja kuba nga bakuyamba oterekeko mpolampola sente zo bwe ziwera ez'ebizimbisibwa ogiye ebizimbisibwa byo otwala ozimbe kyekisinga ekyo tewali nze Ssentongo Frederick Lugonvu lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 16 omwezi tubala gwa 8 omwaka 2022 ndi mwesimu okuba nga ndi naawe Saveya Mukasa Yusuf naye ndi naye lunaku olwaliro bwe tugenda okutambula okwongera okwegayagaya mutuli mu Gandala estate zonna zakalire ndukati tusooke tuwumuzeemuko abantu baffe tuwumulemu tuprocessinga ebyapa byammwe ebibadde bikyaliyo ebyafuluma edda ngenza okukebera mu bokisi nga nyina ebyapa 10 nga 3 ebyapa nemugi muno n'ebyapa byammwe ebyafuluma edda estate zetusigaza Kaddakiro ojja tubuulira watuuse bwe tuva ku Kaddakiro tusigaza Janya yasooka bwe tuva ku Janya ne Kaboza kali kasooka estate musatu obwo naye tulaba nga tuliko we tutuuse ebisigadde bw'obanga omanyi nti oli mu estate ndala mpambire phase ye phase phase 1 2 3 mpambire ezasooka ezalimu ez'obukadde 7 eyasookera ddala ebyapa byafulumye mujje mu binone kakati mpambira ddako yona eyakagwa oyo mutuweemu ebbanga ttono nnyo guno mwezi guno agenda okuggwa baba mwezi kati babawanga mwezi tuweemu omwezi guno kitegeeza nti mpambire oyo naye baba mwezi abaagule Kakola Lungala Kakola ebyapa byafulumye weewalala ebyapa ebyafulumye Lungala Kakola Katende yafulumye Katende naye ali okwo omanyiza eka fezi mujje muno n'ebyapa byammwe weewalala Boza abaagula Boza ono yenna eyasooka Kimbugu Boza mujje muno n'ebyapa byammwe Kaboza kali akatono obwana banyinaza abaasooka mwezi guno nga guggwako mukyala Florence Kuteesa ne team mugenda kubanga mufuna ebyapa byammwe ndowooze wasinga weewo ebyapa mujje mu binone ebyafuluma onkubirako n'ombuza nti mwami Lugonvu nze ekyange kyafuluma nze gundi akuwa erinnya
nakuba wajja yagula n'okebera biki ekiri angajja kituuse wano ngakikima. N'olwekyo bwe kityo bwe kiri ogamba otya Nkyaliyo sooka okalyeko bwagendi mu ttale waliwo naku zina abavubuka wakaita bagira anti ate okomako n'obonga n'okoma waliwo mwana wange ngeni papa ennaku zino oluvubuka lungi oluyingidde bulungi lwaki benkola nabo ngenda mbayiga kiwavaawo ensonga lwaki nali nkaddiye nnyo gwe wali weekaddiyiza ndowooza ng'okkiriza era okaddiwe kati nomala n'okyusaamu n'owakanya n'okuwakanya mpakanya era kati bwombuuza emyaka sikyayogera myaka gyange onteeke mwana 5 era olugenda tewazaalibwa mwaka 19 mbyerabidde awo enkoma ogamba otya tubadde tukyali kulikayo mu nsiko bwe tutyo mpambire ebadde ekomize mpambire ebadde mmize naye ekirungi empandudde mpambire yaweddewo tetukyayinawo we tuzaako awalala balindirire nga pulogulaamu yafeera nja kugamba ekintu kimu era kibagambe gwe kennyini kebera ku akawunti yo kebera mu busobozi tegeka obukadde bw'ensimbi za Uganda 9 bumeka 9 kamu 2 3 paka ku 9 obukadde bw'eza Uganda 9 bw'obutereka zigenda kuwa poloti ya fuuti 5 ku 10 olwo bagamba nti ekipya kijja n'ekyapa kyayo waliwo abasoonye ne bayita eno mifulejji abo mubamanyi webali babayita bampaakaaka ate tukyalina kubajjukiza bujjukiza nti ettaka lyobawa private mile land era kulina ekyenjawulo ekiriwo nti bwana Yusufu yabikozeeko ofuluma n'ekyapa kyo lino ng'ogenda lino eri obukadde 9 ofuluma n'ekyapa kyo ng'ogenda waliwaga nti kijja kunsanga seetegese kwatayo obukadde 7 bateekeyo oba 8 nja kuwa ettaka ozimbe nkuweeyo akabanga omaleyo ka balansi okwata ekyapa kyo ogende bwe kitaba ekyo gwe leeta sente zange zonna obukadde 9 ogende n'ekyapa kyo mulundi gumu kwolwo lwennyini lwekuwa ekyapa kyo nenkuwa transfer nenkuwa kafananyi ne photocopy ya national ID ogenda n'endagaano yo bwe bukadde 9 kamu 2 3 paka ku 9 Mpigi Town Council okuva ku Collins boda ya 2 waliwo kilomita 3 osobola okukolera mu Mpigi Town amasannyalaze weegali n'amazzi weegali awo tugamba singa tubadde bakubi ba Bulango bali waliwo ekipya ekijja lindirira waliwo ekipya ekijja era eyo estate insha Allah kwe kugenda okubeera ne Sseddugge wa 222 ndowooza omukomezaawo abantu nga waliwo kweyo estate kwe kugenda okuba ne Sseddugge wa 222 kwe kugenda okuba n'ettaka kubanga ffe tugaba kyapa nga bulijjo kyapa Milo land n'olwekyo gamba nti gwani atayagala kubeerako na Sseddugge wa 222 gulanga bukyali gwosigalewo nga gwokuuma poloti ya Sseddugge oyinza n'omugaa nti Sseddugge tunatuuka gikozesa gira ompangira nnimiramuko ate ne waliwo kino tukyogereko naye tunyumiza nnyo tudde ku pulogulaamu naye kano kanka kunyumize kale waliwo omwana mukirowoozeeko amagezi gano oluusi naffe tetuba bagezi nnyo omwana yajja gyendi nanga mwami Lugonvu oba n'ettaka yiika 5 yiika 4 omuba plots ezo naye abantu abo bwe bamala okugula balagawa mpulirizibwa ne mugamba estate ebeerawo ayagala yajja n'azimba naye ebyestate obimanyi olomba mbinyusi buli omu abuuza batandise nti banna banaye kanindeko mala okutandika naye nga buli omu aba asigazza obwannannyini ku kifo kye nambuuza mwami Lugonvu mba osobola okunjogerera n'abantu abo konze batya nga yagulamu ne bampa nennimiramu omwana kati mulimi ettaka talipangisa
kyokka ayagala kulima bamufunamu n'olwekyo njagamba gwe alina mu estate mwonna muwagula nga tannatuuka kukoleramu oba ng'oyagala okoleramu osobola okwogerako nange njagala nnyo abo abaagala nati mwami Lugonvu nandyagadde ploti yange ereme kubaamu nsiko kuba olyajjamu ensiko yange abo bajja kuba bangi naye njagala bano abaagala okukozesa nti nagulamu naye nagula 5 ku 10 naye ate ntudde ku eka 5 abantu abawala basobola okunteekamu obwesige nengira nga nkozesa ewantu waabwe as long as togenda kusenvula buyinja demarcations buyinja bwonna kati ekyo ekyo kibalekedde wabuuziza abantu sinnabuuza ku bantu tuli mu mbuuzi kantandikira tonnabuuza ku wamma musiibye mutya musuze mutya abatulaba abatuwuliriza ze saveya wammwe nga bulijjo mupunta bwammwe Mukasa Yusufu ennaba muzimanyi naye kanzibabe mu kusooka olwaliro nkyuseemu katono nga tebannakoowa eri 0772 0772 44 33 74 neya 0755 0755 n'ennyanya 33 74 neebuuzibwako ku nsonga z'ebyettaka ate ndi mukubi waalyo ndi mupimi waalyo oli mupunta ndi mupunta mu bufunze ate ayeebuuzibwako ku nsonga z'ebyettaka ate omutabaganya wakati w'ab'ebibanja ne ba landlords bannannyini ttaka omanyi teriyo bannannyini mataka nina kyenjagala okubuuza era kyekibuuza abasinga kibambuuza mwami Lugonvu njawulo ki eri wakati wa fuuta 5 ku 10 n'ekibanja olowooza ng'ekigambo ekya njawulo ki eri wakati wa fuuta 5 ku 10 n'ekibanja nze mwami Lugonvu saagala 5 ku 10 njagala kibanja kati oli yakirowooza ti 5 ku 10 ke katono ekibanja kinene so nga n'5 ku 10 kasobola okubeerera akabanja oba ekibanja kyeki ekibanja kyekifo ekyo ky'olina ng'oluusi okikolerako olimirako kwolina okusulako osulako n'okuziika oziiseeko emirundi egisukka 9 bwe ngamba emirundi ena ndoza ntitegeerekeka jjajjaawo asooka ne bazaala jjajjaawo ne bazaala taatawo naawe kati kokola ki kwoli naye kavune kibanga kisigadde kibanja kitegeeza ki nti ekifo ekibuuli kikyakubanja tokiinaako bwannannyini bwankomeredde ekibanja kibannyonnyole bulungi onaagamba tokiinaako bwannannyini bwankomeredde ajja kukugirayo endagaano kwe yagulira ekibanja kye tolaba nti era lisigadde erinnya nga likyali kibanja kati kimunnyonnyole nti kitegeeza tokiinaako kyapa ate bwe bwannannyini bwenkomeredde kyekyapa ate ng'ebyapa tubimanyiimu Freehold Mailoland lease ne private Mailo land kitegeeza ki byebika by'ebyapa ebyo kaliko obadde osoosezza njagala gula ttaka wamma ngule lya kyapa ki omuwa amagezi bambuuza Lugonvu nze mpeereza akameseji njagala gula ttaka lya kyapa naye kyapa kyekirungi ye private Mailo land ettaka ery'obwannannyini obwenkomeredde liri lyennyini ba Lugonvu property consultants lye batunda awalala simanyi tojja kundabako na ttaka lya liizi siriina liizi sirina ttaka lya freehold fe wano tulina private Mailo land. Bwana Yusufu olunaku olwaliro tugenda kwogerera akadde kanaye nga kansonga eri abantu baffe abaana bangi ebitundu 9 ku buli 10 balina ab'eŋŋanda zaabwe naddala abazadde baabawaako oba abaana bangi waliwo eyampeereza message yagenda ebweru bamuzaala ntinda yazimba ku lujjaawo kitaawe yamuwaako yambuuza nti nsigale nga nzimba nteekewo ne kalina konze oyinawo ekiwandiiko kyomubuza wawo ngamba wange konze oyina kyekiraga nti wawo taata yampa ekyo tekimala
ye program ya leero ekyo tekimala tugenda kutunuulira olunaku olwaleero. Abaana bangi mudde ewammwe ku byalo oba ku luggya, taatawo n'akusalirako, maamawo n'akusalirako, n'ozimbawo akayumbako, kyokka oba ozimba omaliriza ate abooluganda ne bakugobawo nga taata amaze okufa oba maama amaze okufa. Obwannannyini osobola otya okufuna obwannannyini ku ttaka nga kitaawo ddala yalikuwadde? Taata ng'akyali mulamu asobola okugaba? ate ne batera okugaba bamanyi ng'eruusi taata ono waagendedde okufiira yalina omwana we omuganzi omuwala n'amuwaawo naye n'aleka ng'agabiddewo abaana be. Olwo enkima eyingira mu ngabi. Enkima eyingidde wanna bacwajja etuliida butereevu olutala olugenda okujja. Yes, naye ate gwe baakiwa tebaamuwaako kalaga konna nti wawe. Newaala we wano we tugenda okutunuulira. Taata nali mubanja namuwa ssente angulize ettaka nga ndi ku kyeyo. Ssente zange n'azirya. Katukyogere ge mazima. N'azirya. Bw'alya ssente zange n'aŋŋamba Nankinga tofaayo, n'ansalirako. Era agenda okunsalira ne baganda bange baaliwo ne maama yaliwo. Ekibuuzo ne kikomawo. Bwe yamala okukusalira mwennawo mwasayininga. Bw'amala okusalako kyekiddako. Bwana Yusuf, sebo mpamu eddakiika emu yokka. Abalwengo General Hardware bamala okutunda. Tukomewo. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka, kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Oh yes, waliwo ekipya ekijja. Bwe tuba nga tukyali ku Lwengo General Hardware tugamba nti lindirira tuli mwezi gwa 8 tukutuuse makati ennaku z'omwezi 16, kitegeeza nti mu Desemba yina tugenda kubeera mu Ssedduge 2022. Lindirira ekyapa kya ttaka, wagala obwongo, wuliriza programu zaffe, wuliriza bye tukola. Tujja kusaba programu 3 eziri ku Lugomvizi Show. Tuwe programu 3 eziri ku Lugomvizi Show ofune obwa Ssedduge 3. Ng'ogamba kuliko manya ettaka lyo, manya ennyumba yo, Dr. Ida Nasola abaako, kubaako ekwano mu ttumbi. Ng'ogamba nti obwa Ssedduge tobufunye, naye lindirira kyapa kya ttaka. Ettaka twali gazeti nze dda n'ekyapa twakitaddewo dda. Bino ebyaffe si byaga nti katulabe ekinaabaawo mu kaseera. Si bye ebyokutegeka ebibbiitunga bino nga temunnamanya na kirabo kyakuwa. Ffe tumanye ekirabo nti kyapa kya ttaka. Waliwo agira nti kyapa kya ttaka ng'ekyapa weekiri. Nze nali ndabyeko ebigundi nga zino ne mutandika, naye nga Lugonvu vibe gy'anaabamu mu kaseera ako gyajja okusinziirako okugaba ekirabo. Naye watuga nti ekyapa futi 5 ku 10 private Mailo land weekiri, kiri gazetted, kiri mannya gaffe. Tulinze bulinzi kuwandiika na muwanguzi. Amakampuni agagenda okuvujjirira mweteeketeeke. Lwengo General Hardware mutwongere ku ssente. Mwe bavujjiriza abakulu kw'omu Lwengo General Hardware n'abalala kampuni ez'enjawulo mujja musobola okujoin board. Essimu yaffe ku eriya 075 075 3 9 oba okujja no ku office noga nti njagala kubeera part ku Ssedduge 2022. Bangi bajja kubuuza nti lwaki omulanze bukyali? Mweteeketeeke kubanga we tugenda okayisa nnyo. Omwezi ogw'omwenda, omwezi ogw'ekkumi kuwandiisa, ogw'ekkumi okuwandiisa, ogw'ekkumi kigenda kubanga kyetinda bwetinzi. Kibuuzo ku kibuuzo, ansa ku ansa. Kibuuzo ku kibuuzo, ansa ku ansa. Abavujjirizi nga muli on board. Focus Construction sinnakulaba, wandibadde ojja ku board. Wandege ya Imaging Center Dr. Ida Nasolo wandibadde wazedda ku board. Harris International wandibadde wazedda on board.
Coca-Cola nkwetaaga ku board, Pepsi nkwetaaga ku board, MTN tubaagala on board, Airtel tubaagala on board, bani bendeseeyo, Ham Enterprises Limited tubaagala on board, n'amakampuni amalala ag'enjawulo amasomero agatali gamu tubaagala on board, okubanga ekintu kitambula bulungi nnyo. Nyine ddala mweteeketeeke, naye ng'ate mu kaseera ke kamugamba nti ababadde beebuuza nti mwami Lugonvu njagalayo akapoloti weekali, mu kaseera kano tewali, naye waliwo ezigenda okusabuukululwa. Mwami Yusufu yabadde akyatusibye, naye k'omulabye wano aŋambye ebyapa byawedde. Omanya nti ku bukadde mwenda tugisiza ofuluma n'ekyapa kyo tuba bukadde tugisiza. mwenda. Bw'obanga weetegese osobola okujja, bw'ogira tokyalinayo akadde, kubanga tuziggulawo wiiki ejja ekintu kibeere nga kitambula bulungi. Mwami Yusufu, sebo nasanga taata sente zange yazirya ne bankutulirako awo, era we nazimba, ne baganda babaddewo balaba, era ne baganda bange baalaba, ne neyiba yalaba, ate kati lwaki mugamba nti si wange? ebyo byaggwa mwakoma ku kusimba mpanyi n'omusenyu singa bagamba nti si wange, nandibadde njiwawo omusenyu nga balaba amaziga awo gavaayo n'ennyumba erimu yiyo yange, naye ate bano bamala baŋŋamba nveewo ŋŋende kubanga eyampaawo yafa. Kati awo nze nno ng'omusaveya era ngenda kireeta mu ngeri ya kisaveya oba ngeri ya kinnamateeka ti ddala kituufu baakuwa oba yaliwa oba yaliwa okuliwa yaliwa okuliwa kubanga wali omutumye akugulire sente n'azirya n'akuwaamu wano kitegeeza amaze awo teyandibwebale nnyo. Kati nno mukuliwo okwo bw'obanga kituufu wagula ttaka tokuzaayo wali mu misomo giri gitwasooka okusomesa nti gwagula ettaka wandibadde oweebwa biki naddala mu kusooka nguze ettaka liri 5 ku 100 kitegeeza eryo likolerwa ekyapa. Kati bino taata byalina okukolera oba akuwadde oba aliwa weebale nnyo sente zange n'ozirya n'oŋŋamba simanya ekimoloka kyo kyafa simanya ddamu n'ozikozesa olina kumpaamu ttaka. Kati gwali mu kiti ekyo wuliriza bino. Ekisooka taata ateekeddwa okuba nga ye muwandiike ku kyapa. Watya nga taata wa kibanja? Bw'abanga wa kibanja asooka akuwe mu kibanja. Bw'amala asooka akuwe mu kibanja nyama ntono waawo. Bw'amala akusitule ye kennyini akutwala akwanjule eri mukama wammwe kuba kati muli ku level emu mwenkanankana. Taata wa kibanja naawe ofuuse wa kibanja, mwenna mulipootinga wa landlord atya? Gwe landlord omutaka otyo gy'oli taata gyedi nga yezeewuuyo nzize ne kawala kange otyo. Kakati ekibadde kindeeseeyo n'asonyiwa obutalaga nankani wali emitala tubadde tulina wa kantu kaffaako yiika 3 manyi byasobaasobamuko muwala wange ono netteesa mukutulireko yiika 1 asigaze yiika 1 era ensonga lwaki gwe ng'omutaka landlord waffe muleese mukwanjulire kiwulikika ng'ekitono naye ate kiba kinene kyemukola mu budde obwo kiba kinene kubanga kyeki kifuula ekinene gwe banjula oteekeddwa okukwata ekkanzu ogitwale eri landlord kubanga osajja kudde tulinga ettaka lya kibanja nga mukyali ku kibanja toogera kibanja ku kibanja taata wa kibanja naawe gwawadde oli wa kibanja gwe bawadde bakusitudde bakututte eri nannyini ettaka fedde gwe tuyita landlord nyini ettaka yalwa yoyo ayina ekyapa ate nga muwandiike ku kyapa ekyo nga ne land office emumanyi bulungi gye tweyanjula naye mu kweyanjula tugenda ngalonsa tugenda ne kebayita ekkanzu sigamba eno ey'omuleera era wano we wali ekibuuzo esebo onajjukira we tukomye naye bulungi ekkanzu kwegula nedda ssebo kyeki ekkanzu kwe kulaga okusiima kwo
obo okugula omukwano ku nannyini ttaka. Banno bakadde baffe bali abedda bakayitanga kabba mutima. Akabba mutima. Oyandibadde akuseerera nga oli mu kwegula ajjukira omusajja yajja n'ampa n'ekkanzu aka bwe mba nga oluyimba njalujja kumpi. Kye ŋŋamba ajja kuba mwangu gy'oli. Landlord bw'akusaba ekkanzu n'aggamba ekkanzu y'akakadde teweeguze. Oba teweeguze eba kkanzu. Ebyokwegula birala. Ebyokwegula biyingiramu abantu bameka? 2. Nze omupunta kuba kyogenda okwegulako kiteekeddwa okuba nga kimanyikiddwa obunene bwakyo ne value yakyo. Ontegeera? Ogenda ewa landlord ng'omanyi kyoweegulako ne value yakyo. Agenda okulamulira omuwendo ng'omugamba nno mukadde wange eri eka. Ate eka mu kitundu kino ya ssente bweziki. Tuddeyo wali andeese muleese twogera ku gwe omwana ow'ekibanja ku kibanja yakuwa naye mutudde ku kibanja ate nga tukikkirize ndowooza ebitundu 7 ku buli be basinga obunja b'ebibanja era omuntu aga nti nze siberangako ku kibanja olimba mukibanja basinga obungi kibanja ovaako ddi kakati be basinga obungi weewaawo taata ng'abagabanyiza buvunaanyizibwa bwe kubanga omutaka gw'amanyi butereevu okubanjulayo gwawa gwatwala n'amwanjulayo bw'bamala okwanjulayo bawa buvunaanyizibwa laga okusiima ku eri landlord tolinda taata kwata tebya bimaze nti asobola n'okusookayo kitaawo okufuna ekyapa butereevu. Taata bate naakufuna kyapa ng'ate gwe ofunye ssente ezeegula mu katundu ako ke baakuwadde. Gende ewa landlord muteese mukaanye nga bwe nasomesa ku mulundi guli bwe kuba kugabana mugabane oba nga ssente oziina zikwate ziweeyo akukolera endagaano. Olwo okyuka osajja kula okuva mu kibadde ekikubanja ogenda okufuka landlord wakatundu ako taatawo ke yakuwa naye ng'akyose nakakuwa mu kibanja. Kino kye twogera kiri wakati wa kibanja ku wa kibanja. Kati ow'ekibanja obuukiriyo n'aweereddwa erusi nayinza n'okuba ng'aguze buguzi mwanattu. Era bw'omala okugula ekibanja ow'ekibanja omukulu akutwala akwanjula eri landlord wamu. Bw'otuuka eri landlord wamu ng'oyagala kwegula mu ttaka oteekeddwa bwe kukola ki nga gwe ow'ekibanja. Ekyo mba kisomesa tibuvunaanyizibwa bw'okumanya obunene bw'oyina mu kibanja n'okumanya ekibanja ekyo kiri mu ssente mmeka. Kuba jjukira landlord ajja kubuuza ogenda kwegula ku bunene ki. Si mutawaana gwe okumanya obunene bw'ekibanja kyo wabula gwe nannyini kibanja ayagala okufuuka landlord kikkakatako okumanya ekibanja kyo kyenkana bunene ki. Tuddeyo taata wa ttaka era taata mpaako tulina kukola biki abazadde baffe nga batuwadde balamu okwewala emirerembe egijja okujja mu maaso eyo. Wow. Amazima kibulikika bulala taata akuwadde akkiriza n'akuwa osijja kugamba nti asiimye kuba Ssaabasajja yasiima naye kale nkyogere ntya mu luganda olulungi kale akkiriza oba wamusaba oba yalaba obwetaavu bw'oyina oli mwana okuliridde akusimbidde empanyi n'akuwa obunene naawe bw'otakola ki bw'otamanyi. Kati ggwe omwana naye ng'akuwadde landlord taata wange landlord bw'abanga yamala dde okufuuka landlord amazima gali nti yandikkoledde endagaano eraga nti akuwadde mu ttaka nkuwadde mu ttaka era ntegeera bulungi sikakiddwa era nkuwadde ku bbulooka nnamba bweti ku ploti nnamba bweti kya bulungi olw'okuba wonna tewali mupunta awo
basobola okukwatamu bino ebyaffe ebyangungu. Wano muwadde fuuti 3, wano muwadde 10, wano muwadde 15 nga bwe mulinda omusaveya ajja computing area agibabuulire mu mbeera eya decimals oba acreage yakatundu ako. Ekyo bwe kiggwa ng'akuwadde ettaka dda ng'akuwadde ettaka akusayiningire olupapula lwe tuyita Uganda mutation form olukukkiriza okusalako akatundu ako kabenga kako. Kwata mutation form akumpeere ne fotokopi y'ekyapa kifaanagana mu bwezi fotokopi z'ebyapa akuwe fotokopi y'ekyapa akuwe n'akafaananyi ke ne bwakuwa kamu akuwe endagamuntu ye fotokopi. Jjukira amaze okusayiningira ku mutation form akafaananyi akakuwadde fotokopi ya ndangamuntu agikuwadde ne fotokopi y'ekyapa agikuwadde. Noonya omupunta weesaleko amazima amaze okukuwa ettaka naye abatakuwadde ebyo kkiriza gaana tannakuwa ttaka. Tolina kyolina tannakuwa ttaka kubanga ogwo omutendera gwakuwadde osobola okugenda paka n'okola deed plans ne zifuluma bwe mwayitanga bubbulupulinti naye nno olwaliro tebukyali bubbulupulinti ssebo. Halo kati gwafuuka bwa white. Kwata essimu. Halo kyotinze mupunta kati wano gwakuba essimu tuli mu program. Mwami Yusufu kyotyo mbuuliza Mwami Yusufu nze taata yampa ne baganda bange bakyali taata yafa naye we yampa ku lujja nzimbyewo n'amayumba gange nzizeeko ki ozzeeko ki kibuuzo kize gy'oli yessimu gye ngenda okufuna ekibuuzo yakuwa kiki nga amaze okukuwa kibuuzo nsizeemu kibuuzo yakuwa kiki nga amaze okukuwa yampa endagaano awo yampa talina kye yakuwa naye yagenda okufanga andaze tofuuka nga wawo tonaba kuba wawo wakyali wammwe mwenna nga ntatewo ebintu byange wakyali wammwe mwenna kubanga teyakukolera kiwandiiko kiraga bwannannyini. Ayina okukola ekiwandiiko ekiraga nti akuwadde kibanja oba ttaka. Okategeddako tulina kyetwongera. Ayina okuwa ekiwandiiko ekiraga nti akuwadde ettaka akuwadde kibanja ekikuwawula kuba n'abalala baatannaba kugabya oba okuwa. Ewatali kwongerako kirala katuba nnyonnyole bulungi nga Mwami Yusufu w'abannyonnyole. Kitaawo bw'aba ng'alina we yakuwa era ng'ogamba nti wo naye nga tolina lupapula lwonna kwe mwasayininga wadde nga baganda bo bonna baaliwo tolina bwannannyini ku kifo ekyo ekyakuweebwa wakyali wammwe mwenna. Era enkulaakulana yonna gy'otaddeko gitaddewo ku lwa kitaawo nga bwonaga nti ewaka kanzimbewo bu boys quarter kiwedde. Bakole ki? Taata waaba akkiriza kuwe sooka omuleka amala okusimbira empaanyi bw'amala omugambe nno taata nkusa mu mutima mulungi kuba tebakyagala bataata abasinga nti bakyagala omwana nze nesiimedde nkuwe lwaki ompandiikisa endagaano muyite mpolampola omukakanye mpolampola omunnyonnyola obulungi obulimu naki kyogenda okukola mulage obulungi n'ekibi ky'ensonga eno kyabulungi. Taata kakati kibale nti ofudde ate oteekawo ng'ofudde ajja kugamba walabye nga ngenda kufa nkya bwe mulage bulungi bukirimu n'obubi obukirimu obubi obukirimu bwe butya kitaata nno ekintu kye ŋŋenda okuteeka wano kyamakulu naye abaleero bansaba obuwandiike ku kifo kino kye wampadde. Wasoma okiwudde ssebo fuba okulaba ng'akuwadde akusayiningira weebale nnyo endagaano ne bwetaba yaggula naye ng'awansi nti nkuwadde bw'aba akuwadde ettaka nkubuulidde biki by'alina okuwa mu kitundu eky'ettaka. Bw'aba akuwadde kibanja mukome ku ndagaano ya kibanja bw'okomaawo akutwala akwanjuleyo eri. Mwami Yusufu akitunnyonnyodde nti singa kitaawo akugabanyiza ku kibanja
oba singa oba okimanyi nti bamwe mutudde ku kibanja nga kitaawo yaggabanyizaako ku kibanja naye nga teyakwanjula wa mutaka ko mutudde lwanaaleeta omusaveeyo okupunta ettaka lyammwe gwe tebakumanyi gwe tebajja kukubala bajja kukubalira ku taata kubanga ew'omutaka tebakumanyi teweeyanjulanga ne kanzu togitwalangayo okwewala byonna mu byonna abakyali ku bibanja mufube mufune ebyapa kwe kuwona ensindikagano kuba bonna bebagobaganya ku ttaka babibanja ate ababagoba balina obusobozi ate teriyo gwe baali bagobye ku kyabanja ne bamuzaako obuba bukuusa babalimba kutimba bbula weebale nnyo oli musajja muganda nnyo webuddu lwengo ako baba babatimbye kabbula tubazizaako ululu naye nga amazima baba tebabazizaako landlord asigala landlord era bonna bonna abo batunda ettaka ne babagobaganya ettaka balitundira mu kibuga ku mmeeza nyina omusajja gwe mmanyi ndooza program kyenkana ewedde naye kankibagambe yalina ettaka saidi zaawo bweyogerero yasikirasikira yiika zaalinga 10 bweyogerero mumanyi kuliko buli maka abalina 5 ku 10 5 ku 5 gamba nange mbalina ekyapa kiki kisoma mannya gange va ku Jokers Hotel mabega wa Jokers Hotel genda eri genda wansi wona Kirinnya Bombe wansi wona Kirinnya Bombe mu bagiswa awo wonna emabega wa Jokers Hotel wange ekyapa kiki kiri mu eka 3 sebo tulina miliyoni ziringa mu 100 kakati omusajja ono manyi kyagenda okukola nabwatunudde ziri eka 3 nesinako wadde kiro omusajja ono manyi kyagenda okukola ekyapa kirina kiki kiri mu mannya gange gwe balinako obusemi permanent houses toli wa kyapa omusajja bw'anajja n'abagamba mwegule ne mugaana ajja kgenda alaba omusajja omulala mu ofiisi amugaye nti nyina ettaka liiryo siina ground value sente bezit amukwatire tree akawumbi oba obuwumbi abumuwe yajja abagaye nti atalina kyapa wano sikwagalawo doze enyiga kiro n'olwekyo wakati nga mukyakaayana nga gwoga nti ffe twagala kibanja fe ew'ekyapa toje bw'obanga ofunye omukisa landlord n'ajja gy'oli nkiddamu bw'obanga ofunye omukisa landlord n'ajja gy'oli weeyambisa omukisa ogwo weegule oba mugabane ofuna ekyapa bw'obanga ofunye omukisa ewamwe nga muli bakibanja noonya ne landlord nga tebannazibuka maaso bw'onaanoonya landlord n'omumanya fuba okulaba nti mufuna ekyapa ensonga lwaki eri ettaka litubana lyewaffe liba lyabyapa nga naabo abagulako 5 ku 5 oba n'obwannannyini obwenkomeredde Bwana Yusufu sebo nkwagaza ki olwaleero tukomye wano sibula weewaawo abalungi baffe ng'era bulijjo ebiwooma oba ebiwoomu bikomekkereza bikola ki nga bikyamufu mbadde musaveeya wamwe mpunta wamwe Mukasa Yusufu nga bulijjo musindike ebibuuzo byammwe nja kubyanukula bulijjo mbagamba nti bwe mba nduddewo okwanukula ekibuuzo kyo mba sikwerabidde wabula emirimu gye giba ginsuseeko obungi ekisembamu namba za ssimu olowooza kisingako awo nga bulijjo ku WhatsApp yaffe ya 772 44 337 musindike okwo ebibuuzo gwakuba kuba ku 0755 44 33 naye ng'ensonga ekwata ku ttaka ate okuba ku birala ebisigadde nedda ebirala nedda kuba ku ttaka webali nnyo webalire ddala sijja kusukkawo wano nze owammwe bulijjo Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kubeebaza abalabi baffe ab'olulango abawooninga n'abaalaatinga mwana wa taata atandise programu yaffe etandise mwagimpambako nenjibalekera ensonga lwaki nyina kubaweereza ebyo bye mwetaaga okumanya nze Ssentongo Frederick Lugonvu tugamba nti weeteeketeeke Ssedduga 2022 nkusoniddeko olwaliro akomawo ekyapa ky'ettaka ku mmeeza weekiri omuwanguzi akisitukiramu
ba sponsors abavugiriza ab'enjawulo tujja kubaniriza ku mmeeza naye nga mu kaseera kano tugenda kusaba okuwola fuuti 5 ku 10 ebyapa byawedde dda fuuti 5 ku 10 zigenda kuba za bukadde 9 kamu 2 3 4 5 6 7 8 5 ku 10 ettaka lya kyapa private Mailo land Mpigi mu town council. Mubeera bulungi beraba. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama.